Ina statement gy'okoze nga tuli mu press n'ogamba abayimbi ba big theory betumanyi ba big theory byokola tebasobola bikola ebadde atafunye kunnyonnyola kulungi ayinza ogitwala ngeri light naye nga teri deep. Nankyemba musaba agenda awuliza albamu zange nnya then agenda awulirize ba big three then alaba oba bakola byenkola kyangu koza abantu befuula abatamanyi kintu tyajja alaba ng'okola ekintu atandika okugamba kino ekintu omusajja lwaki agamba embu byakola bali balala bye bakola naye byakola birala byenkola birala ne bye bakola birala so yeah it's as simple as that. Kiki kyokola bo kibatakola byonna osobola obiraba lyrics zange sizezimu neza Bobby neza Camilio neza actually bonna abayimbi abakola music ebiseera ebyo ng'ogyeko oba big three because bagala nnyo okwogera ku big three kibanyumira naye abayimbi baali bangi abaali abanene bamisaki tebaali banene Juliana tebaali banene Byron Nambiru tebaali banene oba okitegeera bonna baali bakabi so I feel like what I do is different okitegeera generation yaffe naye ina vibe endala tekitegeeza mbu generation y'abali mbu big three kisigale bwe kityo kisobola obeera bwe kityo because kikwate oba okitegeera naye nkitutte big one yeah. Okusinziira location wotadde ekivulo olinga omuntu ali mu kutugobako baliri puzzle baani liri puzzle ajja kubeerayo tumusuubira oggula table bwabanga yagamba nti mugagga nti asiiba ali out in and out of the country twagala sente za tebe za liri puzzle twagala ne atuule ne mikwano gye ne mukyala we bajje balabe show balabe ku muyimbi liri puzzle mweyiyi waliwo enjawulo y'abayimbi n'abeeyiyi so ajja alabe ku show y'abayimbi ye ng'omweyiyi album zaaliwo nga liri puzzle tebannamuzaala ate kyali kintu kikulu nnyo bw'olowooza nti buli munnayuganda ategeera nga liri puzzle abazigula bo bali ku ki kozi wali abazigula oba okitegeera bw'aba ayagala ajje mulage abazigula kubanga tabamanyi oba okitegeera but people buy albums people love to stream bodies of work singa mba njagala okunoonyereza ku muyimbi n'ensanga obuyimba busatu oba mukyamufu ng'omuntu asobola osanga nyimba 100 ow'ennyimba 3 akumalamu amaanyi because owuliriza kamu maybe kali tokagadde then nekiggwera awo oba okitegeera ennyimba ze nnina muganda wange mpitirivu ate zeetaagisa ziri important oba okitegeera nga ne liri puzzle bwalina ennyimba ez'omugaso naye ayina ennyimba ez'omugaso naye ate talina albamu so yandigifunye asobole olaba bwe bibeera. Relationship yo ne Daddy Andre erieta bulungi. I respect him. I think he's a good producer. Yeah. Daddy Andre aina information gyatera okwogera about copyright naye waliwo we wabadde n'okuba mu information ye ebituli wabadde omininga kyangu because mba ndabye ekyoyogedde ate mba mmanyi ekintu kiki kiri naye nze kye nadde ngamba nti most of them kati nga bwe batunuulira copyright bagiraba mu ange emu so tekimala gwe okulabira ekintu mu ange emu tekikuwa vantage points ndala ze wandikirabiddemu so singa omuntu ayimirira ewantu nga wewanvuko n'asobola okubeera ne binoculars nga naye alaba ekintu mu ango zonna asinga gwe ayimirira atuddeawo wennyini ng'olaba wonna wokka nga naye tosobola olaba bali waggulu eri. Tuleese ebintu bingi Apass byasobola okuganyulwamu nga bannamawulire some of the media coverage he can benefit from and all which will enable his brand so era naffe tuli basanyufu nnyo okwegatta ku brands ezimu ez'amaanyi mu Uganda nga Fenon MTN era ne Apass naye brand y'amaanyi era naffe bwe tuba tulina akakisaako okumwegattako tuba tumwegattako butereevu.